LMTV Uganda program webera step bars omono nga mamubera akanyumero ketuyisebwa embiraba gwe bubiraba nenga mugama mutya abalungi mwena abaje kumide ko mbavuza ko groups ezenjalo Facebook LMTV fans banange groups ezenjalo ku WhatsApp mugama mutya ku imo banange mbagala nnyo amanya ne dobozi mbera Queen Sylvia ngera program eno sijikola nze kambera ne mwana mwala Joma Kenzi eranga nange nyongera okubabuza ko mwebale jonna je mutusake ngalo mwebale kutuwagira mwebale kutwagala nenga onako lwalero nga twabasubiza tugenda baletera omwami Kalifah Aganaga omusajja atagwa mu ntalo omusajja yingidde politics agala ku 2021 abenga naye ali mu parliament ali ku sente za government banange sagenda mwogera agenda kubabuzaako tulyoke tumusoyesoye ku bibuuzo. Yamande mkame Kalifah Aganaga na comeback siren kame Aganaga big man budget seteleka mu banka seteleka mu wallet ndi nkoka abo bichepere na chap yamande mkame Kalifah Aganaga LMTV you welcome to the Aganaga nachi akabonero ngato kitegere keko kenyini omwe ulide ko nawe yenyini ngayogera mwami ono bingi bibadde wo mu music tumulaba agenda na kuyingira politics banange welcoming nenga alisted ennyo ne tear gas anamu anamala tear gas ebintu bino bya kutambala twabugula dda Uganda tuyine ennyanja amazzi mangi ebintu bino nga birimu emigono bisobola bwe kiri buli kintu ekyangu teri kintu kyangu okitegeera nagulawo hardware wa kunyumiza story ojjalaba nga lutalo Museveni lwe yayita mu lwennyini okitegeera so chobola nti buli omu ayita mu buli omu okufuna oba okufuuka ekyo oba okugenda ku next step olina okubaka ekyenjawulo kyokola kati ne Kalifah okuva ku bwa Kalifah okugenda ku step endala nina okubaako kyenkola ekyamaanyi n'ensi neeraba nti ya kubanga era n'okubeera omuyimbi nina kye nakola teri yali akisuubira naki breaking buli omu n'alaba nga surprise so nekino njagala nki breaking. Omulabi wa LMTV yandyetaaza okumanya Kalifah yaani kwa bakulaba Kalifah engato biki kati yandyetaaza okumanya Kalifah yaani mu bufunze Kalifah mu bufunze amanya mu kibisa dati erinnya lye bamanya erya business Kalifah Aganaga nze nsomyeko era obutonotono nga omanyi nsomeddeko ekitebi Kawanda kwegamba twindi nva mu bad character MP to business imbyewo ngenda kwesimbawo 2 so ndoza Kalifah mutuufu yo muyimbi wammwe amanya matuufu mu kibisa dati Kalifah Aganaga nanyini nyimba nanyini ngato okitegeera awo nyini Kalifah omusajja gwe weesimbeko toyina mukotiddemu wadde sina kutyamu wadde kubanga eno generation yaffe there is a need to take responsibility ekitegeera wantu batulaga abavubuka tube encouraging to take up the space in leadership abavubuka tebafaayo nnyo bino bya bufuzi okitegeera tenga at the end of the day abantu abala bagenda bafuga bakole decisions embi nga tefa bagenda obeera mu future kiba kibi omuntu atukolera decision ng'emyaka 3 tetusuubira nti agenda bbaawo okitegeera kitegeeza tajja nnyo kulowooleza waggulu so ngambye nentuka nendaba nti muzeeyi akikiriddeko bakadde banne nange kanzije nkikirire bavubuka bannange tubeeka ate kye tweyiiza nga baki kuba kati ojja kwekanga nga muzeeyi ayagamba ebya .com tabimanyi tuyimba bya Jamaica tabitegeera okitegeera kati njagala ombuulire tujja batukaayana buli kaseera okitegeera ta appreciating anti John Black muyimbi yagamba mbu agamba bye fate tugamba ezo style okitegeera oli abaze ne style ye kakati bw'olabanga John Black muyimbi kyogamba ensi yo nsiru okuwuliriza music we abayimbi tebaliwo bagulunedi tebaliwo baani tebaliwo John Black alina kaki nti mulungi nnyo nti musajja muwanvu akomeeri nno talina kyalina kitegeeza music oyo waliwo ekyenjawulo ekikola ki ekimulimu okitegeera kati olina okukkiriza mbu style ekola ki luli muzeeyi bayimbanga kadongo kamu ne band music kubanga era style yakola ki eyaliwo ne kati ssaawa zino tekyasobola ssala kati kitegeeza ki waliwo tuba contradicting interests zaffe nti oli ayina ye byalowooza bye bituufu ate naffe tulina bitulowooza bye biki ffe tuli baana batuzaliddwa 90 bw'ogamba nti nno
bizeemu tuba tetubitegeera okitegeera tuba tetubitegeera byogamba biki ebizeemu ice cream ffe tukuze tulaba ice cream tukuze tulaba yogati tukuze okitegeera so kati nengamba nti kati local problems need local solutions ebizibu ebituluma kati byakati bituluma tetulina ssente tuliyala twagala gula ssente tuteke ku masimu tulabe ekigenda mu maaso tukedde abavubuka tebalina mirimu gwekyekintu nze mu palamenti kusinga abavubuka banangi tebalina mirimu balinga nze bakulanga nze naye ate bo tebalina chance erina talent nze nasobola okukozesa talent nenfuuka kino naye ate bo gyebali tebalina ki kati banakola batyo ovaayo ate ng'eno ensi tekimanyi nti abantu abo bangi kyova olaba kuba banaawe obuyondo era bava lubaga ababa boda bava lubaga okitegeera lwaki kitegeeza abavubuka eno tebalina mirimu nze nga muvubuka munnaabwe nga tebannankuba kayondo kaŋŋende mbanoonyeza buli mwafuna ekyokukola gulizo lwaki abantu beekalakaasa mbu bavaayo bagoberere bobi biki ebyo byonna tebalina naye bafuula ebbizi olabe ani agenda ova okitegeera bwekiri so kati tulina kunoonya system tugenda tugigamba nti no my friend nze nga sinaba kuyomba nammwe kansooke mbabuulire ebizibu ebimukola ki byemulina kubanga ennyumba ngikuliddemu so njagala nzije mbagambe nti ennyumba etonnya wano okitegeera so njagala nzije tukwatiremu I want to be part of the system mbagambe nti gana kuba amagezi bageetaaga tebagalina ssaawa zino kati njagala nzije nga bawe nti wano we mwetaaga kino ne kino ekikulu bavubuka tetulina mirimu era mu butaba na mirimu tugenda kwewalana ebintu bigenda kudda emabega ne bonakola oluguudo teri agenda luyitako kubanga lwandiyambe bavubuka kuyisaako bintu nabitwala mu butale mu katale ogenda twalayo kinga tulina na transport yakutwalayo so kati tusooke tufeeyo nnyo abavubuka bano tukoze tutya okuyiya emirimu gavumenti sente nyingi waliwo engeri gyeyinza zifunamu etya parties nyingi nnyo ezikolebwa gifts zino zibaba babebekulu ebyo byonna babikendeeze eyo budget bagiteerewo abavubuka olabe kubanga waliwe bagenda bo basaba kyabwe netwagala muntu ng'agenda bwagenda oba ogenze nga bebekulu ogenze wa president genda osabayo ekintu nga kyabangi kubanga bakuwa emmotoka emu yokka gugenda givugana ziwena n'abaana bo abaana eri abalala bageto youth bagenda vaayo batya nenga ye president ajalooza agamba kati abayimbi mbamaze kyogamba muzee bwakwa handshake ozigana oba ozigaba mu bantu nze kati kyenjagala nsagala muzee kumpa handshake nze njagala atuuka okurecognizinga nti ideas ze nina azeetaaga ozigatta ku ki kubanga handshake terina kyegenda kuyamba ejja yamba nze tegyeyamba mwana wange amateeka amabi gajja sigala gakyonyo omwana wange nze nga siriiwo baganda bange tebajja bokufuna chance kutuuka president okitegeera kati kankubuuze golozo omwana bebekulu anafuna chance etuuke wa president addako okitegeera naye ng'ate omwana asobola bw'oba omusomeseza bulungi asobola okugenda neyesimbawo president amuwa minisita nze njagala president neesimbewo alabe nti ndi muvubuka ampe bwa minisita awo twekwate mu ngalo nga president ndi minisita naye bino ebyokunteeka wali nga siina kyendi ndi muntu wa bulijjo tonsitula amayinja ntwale wa president abantu nabo beebuuza ata atuusa ati wa president kubanga okutuuka wa president ba appointment byaki kyovola abantu bagamba it's unfair okitegeera nze njagala ntuuke wa president nga yennyini agamba oyo mwana tumwetaaga kibiina kyaffe kibadde tekirina bavubuka bagezigezi ng'oyo kati oyo tumwetaaga tumuyingize mu kibiina awo mbanja kukkiriza naye bino mbu tugende tumubuuzeeko mulinze mu show kati bineno byo ebya buchamani bo buchamani follow figure kasani kusasira bo baba webifo kati gwekyo kirowoozaako ki nanti kati yebo basalawo okulaba nti buchinze bwenda baabo just kati nga buchamani yakikola bukozi nga wonalaba omuntu abadde alinda obulamu bwakyankala nabiki n'ogamba kati mutabani wange ono kambeko kyemukolera just banne tebamufuddeeko okitegeera naye nga tekitegeeza nti kyekiri kyegambye nti babalonzerwa just lwebyo naye si kugenda kukola nti balina ekifo mwe bagenda omutuuza nti kale bakuwadde public service ekifo kikino okitegeera ezo just gifts z'abantu president abikola ng'omuntu nga gwe bw'onaakyala n'ogamba abantu bange bannange temulina wakati wali masefuliya n'ogagula
kyetu kyakoze naye nga tekiri era olaba nga tewali nnyo kyamaanyi kikigenda kola okujjako nga zzeeyo wansi n'afuna abavubuka abalina amagezi okitegeera bwe kiri naye ng'ali mu ebyo anti kati ffe tuli expensive nnyo okitegeera kati nze ku magezi gange n'ensoma yange bw'ogamba nja kusaba ezimmotoka za bebekulu olina kumpanga 10 ninabba mu convoy bebawe emmotoka engeri gye wasoma mbo tebasoma kutuuka gyewatuuka anti kati engeri gye yes bayinza obba basoma naye ate bye basoma tebabi applyinga okitegeera kubanze tosobola kuŋŋamba mu ssaawa zino nnyinza wa pulezidenti nfunye ssente nnyinza wa pulezidenti mu kutene mu ngalo ate nsigale nga nkyagenda kavulu k'obwereere mu bankuba obucupa mba sirowooza kati kyogamba big eye kyakola tekiriyo ogenze wa pulezidenti ogenze wa pulezidenti pulezidenti akutte mu ngalo ffe n'abantu tusuubira ki alina kyakuwadde ekinene ife abantu tukwata obusente bwaffe obutono ne tusapootinga abayimbi baffe betulowooza nti baavu okitegeera kyovalaba omuyimbi olwedde balaba nti mugagga tebamukola ki goza navyo singa talina hiti Kampala kubanga abantu balaba olwedde akola ki kati ne big eye kati bavudde mbuli obunaku kati abantu bamanyi bakola ki kati omuntu kimuluma agagamba nze nkwate empesente zange nsasudde 10 zange 5 baziwe big eye ng'ate yagenze wa president ne bamuwa obukadde bimeka sisobola kati big eye alina okwebeereramu n'amanya nti nno biba bibiri everything has a price ogenze wa president si kyangu tuuke waki kitegeeza bw'oba otuuse wa president kozesa amagezi okifunemu list teyandibadde na buzibu naye obuntu bwe yateekateekako obwo okuvuma abantu kitegeera mbu saha gwe genda onaabe gwe genda okole ki gwe okitegeera bebe kuba batugamba musiraamu ali embizi akola biki okitegeera mwana so kati alina obunafu bwe bw'oba appreciate nze bantu mu music appreciate them ate ogende wa president kati oyinza n'okwesanga yalimba president nti nakoze list bano abaana nabawadde ne ku ssente naafuna okitegeera eri agamba towulira nti list bajyogerako list boba nga bagenderewa president kagamba kati abayimbi bonna nabawadde okitegeera so bw'oba oli wakuyamba baana eyo list tandika nze okunteeka ku list yo muganda wange nja kutandika okukusiba nja kusuwinga okitegeera otya kubanga wompitirako onteeka ku list yoddira abafaani bange bonna bennina mbo bakuwa attention kuba oli mukunziba nze ndi mugezi nja kukusuwinga okozesa erinnya lyange lipostinga nga sikuwadde lukusa ate ogambe nina eki mpisa embi nange nsobola okukola list nenkuwandiikako agagambo ate noonyiiga kati tubireke buli omu mwesonyiwe kuba tolina gwoteeramu ssente okitegeera oba oli ali bubi oba tomuyamba muleke abeere mu bulamu ki kubanga oba omwagaliza lwaki togenda n'okusigwa osabirayo ssente wa president nti asaha ali bubi bannange president ennyumba ya saha tennaggwa tewagira basewo bebe kuula ennyumba ya saha tennaggwa bw'oba oli weewaana nnyo nga bw'olina ekisa simanyi oyamba ab'emitima biki mwefuula mbu nomuyamba abantu mwagala yamba abantu bagenda ffa naye olowooza ssente ze yajjayo ezo biliyoni 1.5 ze bamulowooza njagala oyamba omuntu ng'akyali mulamu kirwakyo nnenda ku deathbed wali sikyasobola kwogera omutima gwonna baguleeza eri nga mbooleeta obukadde 5 kuwagala kubba kuteesa n'abasawo kubba bantu kubanga olwedde omulwadde okiraba naawe okiraba muganda wa agenda ffa kate bakulima mbu bajja ssente mu bazungu mbu bamukoleko sente bangi n'abawonye nga balwadde ba mitima no bangi yes bangi bawonye naye kyengeza kugamba ebiseera ebisinga bajja ku last minute ng'omuntu akola ki ng'aweddeyo naye ng'ate oyo omuntu okumulinda okuggwayo yali esobola omutera opportunity n'akola omulimu gwe ng'asobola okwesasulira okitegeera kati tuwagala ateesa eri ebintu nti nebamuwa biki bonna togenda bamalayo mu ggwanga balwadde okitegeera naye oli before nga tannalwala abeera n'opportunity y'okwekolerera kati tutekewo emirimu abantu babe nga beekolerera bave mu kulinda bebekulu twawulira ku bigundi kiki ekyatwala gundi fresh daddy twabafunamu obutakkanya ne manager Francis okitegeera kati ng'entalo nnyingi nnyo ewaka
betutte mu kooti biki nendabanga ekintu ekyo kiyinza okwonoona image yaffe eno nga mwana giropu wamusooke mumalirize entalo zeki zewaka kubalaba fresh daddy bamutwalako mu kooti biki so nga kiyitiridde pressure yali y'amaanyi era kyova olaba nti kati bayawukana manager Francis biki issue yaliwo yali nti manager yali teyakyagala taata kuyimba kati batandika okucunya taata mu mbeera eyo taata ne bamufuula omulalu ensi emuvumye biki bamukyayisiza abantu yakuzizu yezaali yakera ku makya neyezaalira omwana we gwe nojja n'okwala n'otwala omwana we ntandika omukolamu ssente ate ntandika olaga ensi nti omusajja mubi nnyo tategeera bino omuvumisa nodda ku mukazi we eri n'omumukyayisa okimanyi nti mama fresh kid yatwala fresh daddy mugundi mu kooti naye ng'ate Francis abeera Kawanda ne mama fresh kid abeera Kawanda tata wa fresh kid fresh daddy abeera wa eno Bukoto era omusango gwali nabweru manager Francis agamba tabimanyiiko manager Francis sente yaziwa mamani ndizolola bakasita Francis yavaawo bali baddamu okukwatagana ebyabo okitegeera so kati byagwera tujja kukola singa wabeerawo chance nga kasita nze ngumanyi ngoberera mbeera ebeerawo bwe ndaba nga waliwo wasobola oyita era asobola tukola kubanga era nezisho zijja ne tukola bw'oba bawo sho naye nali njagala ebyo by'omwana kubanga abantu bali bajja gamba ate nze mutaddemu embeera gobe manager biki olaba abantu bwe banneetikka kumbe balina entalo zaabwe bonga ki jukira oli yamugaana okutwala ogenda ebweru nekimuluma oli ku mwana wange kati gw'otambulirako ate nze ssebo ndaga ndi mubi mu bantu kale Chris Jones yavaayo n'agamba avudde mu bad character kiki ekyabaawo wakati wammwe Chris Jones oyo tabangako wa bad character yagamba alina management mbiri just bana abantu abalaba nti fresh daddy mutadde waggulu naye n'ayagala gyakole ki ayimukire ku ekyo era yogedde ebigambo bingi nnyo obula kati nganze sina nnyo kyamaanyi kyamugamba wabula ebisigadde nga bwe bayogedde nga bwe yabibagambye nammwe ffe tugenze mu kooti atubuulire contract gy'alina naffe atubuulire shows ezagamba sente ze twamubba atubuulire kubanga fresh daddy yava times wano mwezi gwa mukaaga simutadde wano mwezi gwa 11 kakati sebo oyo ye abadde tumupromotingirawa ku TV ki era tubadde tumukwatira showa naawe njagala ombeereremu mbadde ku TV buli lunaku mbeera buli lunaku njagala ombuulire Eddy lwe nakeera ku makya nengenda ku TV nengamba gundi uno gundi okitegeera kubanga nze mba tukola ekintu era omanyi Kalifah abeera ne fresh daddy era bakatoto bwemba katoto tewale tamanyi katoto batwiki daddy bange bembeera nabo bakola ki ne bana bazzeewo obuzi kubanga yajja nze oyo munnamawulire yamundeetera buleetezi nti ayagala kukola ki kuyisaawo kintu kye ane magamba kale sobola kale kabeerewo mpola ki ne twagenda olaba munaye empisa ze ki era tetwakwataganako naye era wano nekuba kujjako emirundi gye yakajje wano mibale wabula kyatwewuunyiza naffe okulaba ng'ali eri mawulire atwogerera ebisongovu kumbe linnya neyewana nga bwali wa people power ate yeesimbye nawo eruweeru kitegeeza kati ffe twategedde nti ekitegeeza yagadde okujja okwonoona erinnya lyange yakole ki omusango bayita ogwa defamation kakati ffe looya wange ebintu byonna yabikozeeko bulungi nnyo twagala aleete obukakafu amubadde mugendanga ku zi shows webagamba pangisiza kakadde owaayo nkaaga ate ebyo byennyini naffe betwagala banga ali ku linnya lyange alyonoona alaga abantu mbunzi nziba ssente biki okitegeera kakati njagala mbuulire naawe kennyini njagala ombuulire mu bayimbi ba Uganda abaliwo bw'otegeka show mbuulire amazima ba Chris Jones mwe bali mu bakola show so kati namwe bannamawulire mbanjagala nawe mbanjagala nawe odde mugundi ogambe naye ddala mazima Kalifah kiringa we naava wano nenge netandika okuvuma vice president okitegeera waawo olwokuba namusanga nambuuzaako okitegeera twekubya naye akafaananyi
ngantani uyu mumanyi mutamivu tubeera naye eri tubeera eri mugundi tokalaba n'akafaananyi wano tolaba wano wenali wano siwe noga eyo makitufu omusajja yaliyo okitegeera naye bagamba ereetayo akafaananyi akalala kale Chris Jones mumubuuzeyo ekifaananyi ng'alina Kalifah naye tujja muno okitegeera so nze ekintu kyange kiri kimu kampuni yange eri registered tetwagala bantu boonoona n'abantu bakozesa busirusiru ebyekya ekitobe babadde babagamba ng'embeera y'eddambu genda ovume gundi omuyitireko ffe twasoma ojja bikola ojja kunsasula era mbagamba anoonyeyo obukadde bwange ebyo abunoonya nti yagambye alina ssente ayina emmotoka mmeka simanya mu lujje simanya biki neneebuuza kale tegwe ayina ebyo byonna Kalifah omunaku wali omwagaza ki gw'ate ayamba yandibayambye Kalifah okiraba nti nno wali olina kyozze okitegeera so kino tekyali yali tazze mu music yali azze kutukema kuyingira mu sisitimu yaffe amale yeetunde era akifunyemu naye teyakisasulira kati agenda kisasulira mu kkooti simple ffe evidences zonna tuzirina ku YouTube akoze gundi nyingi bwolaba damage control agikoze ku mawulire mu press damage agikoze bwangi nnyo musango munene nnyo era simanyi agenda bidda ntuula ne musaasira nesigenda musaasira kubanga yeesimbyewo singa abadde mwana muto banombu just bya music okitegeera mbu yazze Kalifah biki nga bya music nayo yeesimbyewo yagambye mbu wa people power simanya biki kati gomanyira abantu nga buli omu tomanyi buli omu kibiina ki okitegeera nze ndi independent nze tebansalirawo neesalirawo sigoberera seeguya sejjusa seegula seeguya sejjusa seegula I went to school to know what is wrong and what is right. You can advise me but you cannot decide for me. Okitegeera nze neesalirawo nga gwe bwekola ki nze ndi wa independent gwe bwojja n'onvuma ebintu by'ombuzimanyanga gwe Kalifah nguvumye ndi wa people power nja kusekerera okitegeera gujja kunvuma nze nja kutwala mu mateeka